akalulu kanga kagashumba kenkana kati akomujega ngoyo wano wali badde n'abantu abalonda president toyina okuba musala ye bracket bwe toyina okuba ngo wo musolo bwe guti okulonda president nze akalulu kanga kenkana ne bafutu soja mi gashumba ndi mwenda muli bantu ani akugamba mu maaso gato da sitwenkana amaso gato na mwenkana buli omu yazise ku papa eggulo babadde balondemu mama baba tuzizo okusinzira mu ranks zaabwe tekisoboka akalulu kange kenkana kati n'omuyizi w'emisu omuyizi akeera okuyigga n'emisu n'osanga abantu 16 n'embwa 30 n'entula 2 bayiga omusu gwa kilo 3 abo nabakalu kenkana ne gashumba nokolotya n'osanga abayizi 16 n'embwa 30 n'entula 2 bayiga omusu gwa kilo 2 baduse kilomita 2 boy akalulu kenkana nange tekiriyo ate nyambiddwa tewali mukolo gwe ngendako nesitula ku first roll oba second roll ku mikolo hani wava muno mulonzi alonda wava muno ali mu byabufuzi abantu bonna beneegoma mu Uganda muno bebametta bamukwano bagakani basuliru pareye bava muno tebali mu politics mwansobejje mukola mulowooza ntino bana byabufuzi bamalayo ki lord councillor ogatagala kumanyibwa omanyire n'abakulembeze tekiriyo togamba bana abaka nze sijogwa okwetonda balagiddwa betonde nga betonda bazizaaki kubajoga kwenyini Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi wano kuyizi Kyagulanyi president w'NUP kakati awo nno oba balaze empisa ezo nga tibatina bafuna buyinza ala n'abawo buyinza kyovola tekiribeerawo ate bagamba bava ku mulamu gw'ekibiina lwaki ekibiina kye kisalira wani anakwata tiketi muleke abantu nga mwenaalemu abantu bakole ki basalewo yes buli bwongo yagenda mu Kampala City gundi genda mu kifo ekirala it's too much eryo jogo bajja kujoga mmwe nze neegulira amafuta neekolera buli kimu for the last I think 30 years because if they don't do it kibina kyabwe kigenda kulumba constituencies zaabwe kakati muwanga kirungi tuge tujja kulumba kati civic awareness fetu ino gikola ku radio mulonde muntu ate nakino kanti clarifying omulundi ogwokubiri ababaka bonna bali mu parliament bwakizula nti mu area mwali mulimu abawagizi b'NRM ajeyo tiketi y'NRM mikwano gyange gyonna egiri mu NRM 80% tebasubscribinga kwa ideology y'NRM ne bakugamba ekifo kyenvaamu bwe sijjayo tiketi y'NRM sijja kujja mu parliament ababaka mikwano gyange abanupu bakugamba saagala nupu nga gyenkomezza naye ekifo kyenvaamu bwe sifuna tiketi ya nupu sijja kujja deep in him tasubscribinga ku nupu naye area gyavaamu mulimu abawagizi baki banupu kati bambi babalonzi nga balowooza mbu basindiseeyo munnaabwe kumbe no ali kubirala yagala tiketi emuyisaawo naye nga munda tagiwagira kati nupu standing for what removing a dictator Kyagulanyi ashuwa daso nti omwaka tegujja kuwera ate mu abalonzi naddala mu Buganda mubeere keen omwaka ogwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu ababaka ba nupu bali bakola mbaga kati wasigadde emyezi 6 bavuddeyo mirundi yakolanga bwati omusiru si walira ddala omugezi kola kitegeera abaki balonde muntu si kibiina abawereddwa bwe bazimba branding ezaagwa continuing babalowooza nti baagala nnyo katiketi yako bagendeyo begayirire kangalu kooti neetuula buli within a second omusango bagusaze ekirala kungu Museveni oba omwagala oba tomwagala atusinga ebintu bingi Museveni ne bwayawukana n'omuntu tamuwerekeza bivumo kirekorekodi bantu bangi abapatinga ne president Yoweri Museveni naye ku mikolo gyabeerako bagikola ki I know it from a reliable source Major John Kazola bwe yapatinga ne NRM Museveni from day one ng'asalawo amagezi okumuzza era ne medical bills zonna government yazifuutinze ne mu kuziika walabye nti Tayebwa yali president president mwe nupu lwaki temuyigira ku bino oba mpuuga mu mugobye mu kibiina kyammwe lwaki mumuwerekeza ebivumo buli wamu walaga why oba omukazi anobyewuwo agenze mu kazigo ke lwaki naye omusangayo kati kankuwa example waliwo omusajja yali mu kikubo ng'alina ebizimbe nga bina mwerabidde erinnya lye kati walaba n'abasajja abatoolo yabakwatako nga babbye ebintu mu dduuka lye bino nga bw'omanyi okuzannyazannya n'agoba omutoolo oyo ku dduuka lye kati omutoolo n'agenda ku dduuka ly'omuntu omulala nga gy'akola kati nawo najja n'amugobyawo nti ono yanziba ewange omutoolo n'avaawo awo n'agenda awalala nawo n'amulumbawo mbu bwali ku makya omutoolo yatema omusajja ejjambiya obulago bagenda omutuusa emulago nga mufu ekyaye
mpuuga mumugobye mu kabiina akamwe mumuwe mudde mumuvodde mumukoze buli kimu kyonna mumugobye mumwensonyiwe Museveni yenga tabikola ebyo bana abasajja bapatinga nabo yali nabo mu nsiko era abasajja bo mu nsiko bo batumukunde bakayihura batinyefuza bo bayina ebyabwe bibabondinga mwalwaki muyigira kwabo okitegedde omukazi omugobye mu nyumba ey'amatiribona apangisiza akayumba kaleerwe afunye omusajja omupya ate naye omulumbi eyo eryo lyejjogo lyenkugamba ffe musayo gwaffe situjogebwa ffe kitaffe yatugamba nga from day one temujoganga bantu naye temukkirizanga okujogebwa you get it kitaffe yakisanga bano batujoze batufuyisiza n'omusulo mu nnyindo bwe yayogeranga ekigambo ekyo nga mumanya zigenda kuvuga olunaku olwo nti mutujoze mutufuyisiza n'omusulo mu nnyindo mpuuga mumugobye bukabantu kammwe mumulumbye buli wamu gyali kati mugamba mikwano gye baapologizinge muwanga Kivumbi gwani agamba abantu baapologizinge Deputy President Kivumbi nja kwabya ku radio kuno omanyi oli mukwano gwange you're telling Honorable Kivumbi you're telling let him dare say what he said again achidemu it's too much politics of hate politics of blackmail yamanyi yakusiza manjiko anti lulaba excitement tumanyi wana abantu abali ku payroll za government tumanyi befula batukirivu ku radio ne TV bafuti soja nga mufa you get it ne coach no mubbi ne madara a rapist a robber bamwa the right to be heard chechate sawa makoti kungu bebachuzinga nti kungu waso omuntu oweebwa obudde naawe ne we defendinga sikusala obusu tikungu yassesa mola atomwezi gubaba wadde guno lwaki onsamoningira ku muzindaalo okukwonoona ojjukira wano wenalina olutalo ne bagundi bano bamawanda kwe kyava we are comrades call me mpereze baluwa naye nompereze baluwa nesooka ku social media sinenda kugifuna nange mbasiina alternative to fire back nopo olwesigaddewa bino byonna nenda kugamba nopo creation ya government eno yenarem Museveni yabagamba baba 2026 twagenda kubeera opposition oloza lwaki Lubongoya yajja mu Kampala Central Lubongoya era liaison officer wa State House bunupu mujja kulaba nga opposition balina kadi za nupu naye nga bakozi ba government benarem Kiriti esazeeko ekitebe kya NUP Makerere Kavule era ndikola n'ebifaananyi bayitirivu nnyo ahead of their weekly press conference when they press conference sawa 5 but as we speak abasirikale batevunyanga mu munyeera batevunye bagamba Besigye nti yakolanga comedy nabo bali mu comedy yes bagambanga Besigye nti ali mu comedy aba baana Kyagulanyi ne group successfully basse kye bayita credible opposition comedy pure comedy ojjukira bakubatya gasi Besigye amale yagala mujja mu motoka wali musani roof around nakawa ne bagamba mboyo Besigye akolya government kati ali apa prison mu Uganda obo yagala obato yagala omuntu aliumu amuyita Dr. Kiza Besigye bano bakadingo abafere ba struggle abalwanirira political offices secretary general w'ekibiina kati yagala kubeera member of parliament we Kampala takiriyo minimum secretary general gyayina gimumala you get it teba balimba gomwana omutanda ampuliriza wepakasize va mugasiya wa politics we Uganda nope baji creating akusanyawo credible opposition atenda iranga ntya Allah kubanda akogane ba minister nga basatu bana bona bakikonfaminga muze president yaganja mubareke abana bangi bankole ebyo bufuzi okay then babareke bakole ebyo bufuzi why ulwati bali bade deploying abasajja bano bonna anti muinzo kugira mu balongo elements security te underestimating akintu okitegera ndoza Kyagulanyi was the creation of this government yatugamba ngali Switzerland oba Switzerland yagamba nti mu Uganda kasitolwanyisa dictate ebintu biri bisatu yagamba kasitolwanyisa dictate ebintu biri bisatu bakutta bebati bakuse obera mukomera bebati twali mukomera obera mu exile Besigye aliwa ali mukomera apa prison maximum prison kadinga aliwa ali mugwanga yetolola Bobby Wine ali mugwanga yetolola yonna ava ku pate nagenda kwena ava kwenu you get it emyaka esatu enajo nejiwedde badde mu mbaga kugula maploti kuzimba kati bakomyo babalimba mu protest vote muwanga Kivumbi yagambye mubagala ababaka 10 kitegeza ba conceding the defeat yagambye bagala ababaka 10 parliament ya Uganda elimu ababaka 5 bansanvu 5 kitegeza ababaka 4 29 benaremu kati akulutika wededa kati gwengo kafiramu
Muwanga Kivumbi vice chairperson wa NUP Central Region yagambye batajetinga ababaka 10 bebe agala kitegeza sigadde ababaka binabiri bo bameka bebe nalemu kati gwengo obifiramu ngoli mufutu soja ngo bifiramu ebyo gofa akalululi myaka 5 kakyusa bulamu bwo yalondeddwa kansala meya nelukwago bamutaddeko nelukwago ko kiwulire oli muganda ko kiwulire nakugamba busajja buno nakugamba waliwo nali mu office ya lukwago nangamba ni wayi ngoli hadi nnyo ku basajja banupu ne mugamba nzemba manji gwe tokola ki nalabo ne bukasibana bayonga mukawo kukira omususa eriba lubongo ya kwesimba Kampala Central ba waiso kwesimba wane nakawa on the bit numbers ina abana okubiche yoyogera ne previous lenga kiwakanya abantu bali bubi ne nambozi yali bubi nambozi bisere byo ngalinganga buno bukyala obutunda emiyembe kwa luwa paka kwanze mumanyi ulira era mu bantu abatasana criticizing government eno nambozi tayinimu nambozi nyini yagamba ko olumu one day nti abantu abatali lwachi mu Buganda mu mwesimba abantu abalala eri doboso lina ndiche yagamba ko one day mu lwachi mu Buganda mu mwesimba abantu abatali baganda era na one example na agamba nti batulageyo ekitundu kyonna mu Uganda abaganda gye besimba nga si Buganda etwazi nambozi kati yakyusiza lwachi yakyusiza ayala kadi ya nupu mukusa amaloboza go mukanyina wano ganonye anti kati agamba bali okay yagambi waiso nebirala linonye dobozo lina olizanye linonye olizanye bulungi nnyo njala nkubulire oyo mumanyi bulungi nnyo nambozi tomwogera nako nambozi tomujjako hadithi ati wakadithi tomujjako hadithi maybe mwenadda wano kubanga ensonga eno tulina okugyongerayo ngenda kukomawo n'olukalala lw'abeesimbyewo mu Uganda yonna ku bubaka bwa paalamenti olaba oba mu bitundu bya Western Uganda waliyo Serunjogi waliyo Nsereko waliyo Kalanzi oba Kavuma eyeesimbyewo just kwesimbawo bwesimbi oba wano wadde Busoga otunule oba waliyo Namakula oba waliyo Namboze oba waliyo Nantumbwe oba waliyo Nakiwala eyeesimbye Busoga abantu beyonze mbebaza bagezi Katonda yatuwa omugabo gwaffe federo waffe asooka mukama gwe yatuwa agira mu lulimi mukama n'agamba mwemwogerere muyambe musomesa abantu bano berabira nnyo eri eddoboozi lyani kati agamba kyakyusiza nambozi singa Kyagulanyi muwadde tiketi nga n'okulonda tekunaba kutuuka ayogera birala nambozi ne bwe kyetagisa kutambula bukunyanga azina amazina maganda okuva emukono paka Kampala olwa tiketi ya nupu akikola ate kimanyi mu bantu abatagala Kyagulanyi nambozi mwali lwe twali mu kaluka ekyaddondo nga Kyagulanyi ayagala bubaka bwekyaddondo tewali kubana abali ku Kyagulanyi kakati abamuliko nambozi yasaba ne sente nti bwoba oyagala nzija okukampeiningira sasula sente akalwako twakalimu nze Ibrahim Kasozi bambi segiri nnyo ne yafa nono mubaka yali wa DP eriyagala obwa DP ono mwerabidde erinnya Busiro yali agala waka bwa DP Sekikozi sikyayaya that's it kati yakyusiza it's okay mu bafulu soldiers nga mugoberera nga bayoola ndagayo muganda wa Nambozi ali mukomera Nambozi ojukira bayalimba wano yamenyeka omugongo government nesasula 1.2 billion nali kweni BS ne mugamba Nambozi damo government omugongo gwamenyeka akyatambulya ku miggo Nambozi bayatugamba mbo mutema badda mutide mu nyumba ye Nambozi atize banankola kyabwa Nambozi neli mulode yali mu America yonga janjalibwa olanya bayajjanjabi wayo bani abakunga bekala kasita ku mudwali olanya siteri mu na Uganda Nambozi yali azanya Feze Femba ye yokuna akomyewo alagembu tanaba kuona kubanga omujjanjabi yajjanjabanga Nambozi ebawe $7 buli lunaku kubijja wo mu migashumba anti fe twakula ku mulembe gulinga abantu bategeera buli lunaku be million yezi omujjanjabi wa Nambozi yali bawe twagenda kibalanga Nambozi government yabutadeko 1.2 billion nakoma ate ne yefuula omukono omugongo gwateredde ne omukono guliko ekizibu omusawo fixing omugongo nalemu omukono omusawo na fixing omugongo nalemu omukono bwena mwambula takyatambulya ku miggo era nze naba programu ezamwe kweni BS neseka n'okuseka nenga singa mwandeese nenga singa mwandeese lwaki bukkiza abantu okulimba ensi Muwanga Kivumbi tubulire emmotoka ya Ministry ya Health gyotambulira mu agifuna otya tubulire emmotoka ya Ministry ya Health nze nkirinako bukakafu ne video nziina balimba abadongo bafuti soja ne baduma
omusirusiru wali ddala omugezi tegeera kati kino kikulu kwabwe tewali antiisa taliwo ku kyenjogerako wano ku radio sogerako na 2% ku byemmanyi ku opposition Muwanga Kivumbi tiyali ku listi ya Kayihura bwe yawanga amafuta tiyaliko Muwanga Kivumbi tiyaliko Kayihura yali akola government ya Congo yali ajitu wa Uganda so balimbe mmwe befula abatuukirivu ne sympathy vote eyo ne bava wano ne bagenda ku radio eno ne bagenda ku ndala bafuuse bakatonda tebagambwako bakuvunana omusango ku ssaawa 4 kunyana eddakiika 2 ne batuula kunyana eddakiika 5 ne bakukusalira nga toliiwo okitegedde balimbe mmwe okitegera ndowooza tyoyogera bino ebikuleetera obuzibu mekese macupa oleete endeku mbuuse biswa oleete enkulukuku somose Indian Ocean oleete katonga mwe nga kiri okko criticizinga President Museveni it's wrong criticizinga zino enkofu Jesus kiri okko criticizinga President Museveni the president not the person of the president umanyi byanjawulo kiri okko criticizinga NRM it's wrong criticizinga NUP gano malowoozi gaabwe gali ga Kyagulanyi gano gani ganamboze simple nabagamba boba toyagala mazima toteekako ntugga teekako biredi ebiraba balimbireeyo semanya protestive vote o protesting ki kati ono mukazi umane mupiwe Kampala yabalimbi bwali Nairobi mulwadde ekirufu ali Nairobi mukyala Shani Malende yalwadde ki yagenti mu parliament bile bisera byemwanyi okuza UCDM ani amujjanya Nairobi tiyagenze kuzaala yagambye bana Uganda mwenna n'ensi yonna buli woli ekiweebwayo ekyo kyowa si kya Katonda ekyo kyaffe basumba ffe tumeketa era nze ndabika bulungi nnyo kubanga sente abazireeta weebali yagenti sente zonna zetusasula mu makyaki newalala basumba be bazira ziba za musumba era kyambulidde obuzibu bungi abasumba bavuddeyo n'eddoboozi eryomwanguka nga bakulembeddwa mu Bishop Kiganda okuva mu Kisenyi ne baga nti oyo mulalu ebyayogera bibye ng'omuntu kakati ekisooka eddiini eryemu mwagitegedde nga Papa Fudde nze siba bagamba Katonda bwava mu ggulu asookera Roma n'ava e Roma n'ajja e Lubaga n'ava e Lubaga n'agenda ekitovu n'agenda evira sisisinkanangako Katonda but at least na shaking omukono gwa Pope it speaks volumes mwalabye sense of organization nga Popo Francis ng'aziikibwa era nze eggulu bwe liba gye liri nja kuyita mu Lubaga tugende mu ggulu n'amawulire g'ensembi okufuna Papa yatuuse edda mu ggulu yatuuse mu mirembe yayaniriziddwa mu bitiibwa byonna Papa Francis waba tali mu ggulu ani alirimu humbleness ye walabye akatanda kadde asula Papa Francis waba tali mu ggulu ani aligenda mu ggulu bwe libaayo owulira obulamu obw'ekyetowazi ate kyasinza okunuma bonna abakungu bagidde Papa Francis their lifestyle is the opposite of that of Papa Francis abamutendereza bonna bw'otunulira obulamu bwabwe bulinganga bonna otunulira ekiswa n'olusozi Mount Elgon kati kyongambye nze nakugamba oyo ye pastor kyoyo tuufu ku kyekimu kyekumi balya kirye era nze njala bakirye endiga bazimalimu obusiru bakirye nze era pastor yina nkwegayidde buli sente y'endiga girire ddala kiringanga omanye endiga tezina njawulo n'abafuuti soja nentegeera yemu actually ngo yalo kyayibwe yogera ku bapasita oyogere ku bannabyabufuzi kakati oba sente tebalyandye batulaga accountability mukwano gwange a respected pastor bamuyita Pastor Emma aliza naawe yaŋŋamba nti Bible egamba nti abantu bwe bali wanga ekimu eky'ekkumi kiriyanjulirwa kereziya oba kanisa titwafunye miliyoni 10 tuzikolere ki njala mundageyo kanisa emu mu Uganda abanjula sente ezo wano church efaanagana mu Catholic Church eyabalokole mwenyinza okugenda comfortably bagita watoto bujingo mwagala nnyo first of all bujingo muganda wange ekyokubiri enjiri ya bujingo eri transformational yenjawulo bujingo akubuli yali yali tekikola ki ekiriwo mu bulamu gwe noyigamu bujingo enjiri eri transformation efaanagana ne Pastor Joel Austin ali mu America kati oyo yabagambye nti no balya kimu kya 10 oyo mutuufu nnyo gayogeraga mazima abasajja nga bayola sente balye gwe pastor enampuliriza prophet endiga bazireta sente lya kubanga ndayiranga nti Allah mu family yaffe teri muntu awa kimu kya 10 endobolo tujiwa mu kereziya mpe endobolo buli mwaka ngekola ki gagutandika nesi wa kimu kya 10 era nze ne mukyala wange twakolinda gando bwe ndikitegeera nti awe kimu kya 10 apu kipu je mwanja gisalako sisobola ku apu keep every week ngate gozi wabajega balye